Wantu etandika butandisi ate nga tugenda maaso. Kakati mwanje Steven nga kabanana tugenda mulako mu filimu yaffe netandika. Ana wange tobuuza kufa. Ekyatandika butandisi tugenda maaso. Mulembe gulyo. Ne Najinda Amina Najinda nga ne ku screen kwale. Tukyali kontandikwa. Tetwafa. Kakatandise ne bajjajja. Jajja atuzizza abazzukulu agenda maaso n'okubanyonnyola. Kidde Estelewo muzeeyi wa kazi ekyatandika butandisi. Yakula tayagala naye munange eby'emyaka bizibu. Envi zikulumba n'olwana nazo naye nga wooli. Kakati jajja ono agezaako okunnyonnyola abaana kubanga nazzikuno bajjajja be baabuliranga abaana. Omwana n'amanya engeri gy'alina okuleka ndi ayita mu nsi. Omuntu yalwangawo n'aweza emyaka. Era jjajja agamba nti abantu bedda baawangaalanga. Naye olwaleero osanga omwana nti agundi bamubise gundi yafiiriddwa omwana. Afiiridde ku myaka emeka 14. Abadde akuze. Naye ng'omwana myaka 14. Kati kana akali mu 13 keeraliikirivu. Kuba babamubulidde emyaka gy'olwaleero bafiira. Katushabe Robina ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola. Eno sagadde bagikunyumiriza bunyumiriza. Mutabanyi oyo ekyali ntandikwa amaanyi gali gagenda. Kakati ababuulira je waliwo amaanyi agali ag'emisambwa oluberyeberye. Amaanyi gano gakuumibwanga mu butiribiri nga tewali muntu yenna alina kuleka nga agasobya. Naye okuva amaanyi ago lwe gasoba abantu bafanga bwe baagala. Nze sidiimu mu bafa. Kale bakakyalina ebyokola bingi mu nsi ate jjajja emboozi gyaleese y'abafu ye Matovu Derek. Jjajja nyumya ku mboozi ez'okuwangaala naye okutunyumiza ku by'okufa. Munnange guli omusambwa egubaguze toyinza gaanafa era linda oyinza okuba gwaddako. Musambwa ki ogwogerwako? Ekyali ntandikwa firimu bagiyita Ssekiriba Kyattaka. Ne bw'obanga yegwe wali eza Global Fund oyina okufa. Nze nkubuulira kiraba eri nyama yabagwako bannoba Lukabwe Frederick ye yaliyo olugero. Abaana bano jjajja bw'ababuulira naye nga bakyaganye okukkiriza. Musi David Lubega ye yakutte firimu eno ekyali ku ntandikwa. Era emisambo egyo gye gigenda gitta abantu. Kati yababuulira okufa kujja kutya. Naluyange Farida Nakiyinjirema be bafumbidde abazannyi. Emisambo gituleka ate ffe abagivuma. Ffe twali tulina kye twali tugikoze. Tetulina kye twali tukoze misambwa. Najinda Amina makeup artist ekyali ntandikwa. Omulaba jjajja atunulanga omusambwa agubagamba gwadda amanye enkola yaagwo. Lukambwe Frederick ne Najinda Amina be bataddemu esente. Firimu yaffe ekyatandika butandise. Naye jjajja omusambwa ogwo tegusonyiwa. Tegusonyiwa. Lukambwe Frederick ye editor firimu. Emisambwa gye gitta abantu naye nga kyava ku busobe obwaliwo oluberyeberye. Najinda Amina ne Lukabwe Frederick be ba locations manager ntandikwa. Biyenje bibeeramu emisambwa. Ne Najinda Amina ye director wa firimu. Nga bagamba okuva edda nedda ebyobuwangwa byakuumibwanga mu nnyiriri zaabwe abo. Era ono yayita omuzzukulu ng'amukwasa emisambwa gye yali amuwa. Naye ng'emisambwa gino okugimala amaanyi baagiteeka mu biyenje wabula nga bikambwe. Era ng'abagamba ebiyenje bino birina okukuumibwa. Agamba atasobola kugireka wabula ategeeza mutabani we yalina okulabika ng'agenda mu maaso n'okulabirira emisambwa egyo egiteekeddwa mu biyenje. Bino abigamba Ssenga era ng'emisambwa girina okukuumibwa bulungi. Ssenga ki? Era ng'amugamba akuutirenga mutabani we obutalajjaggalirira misambwa kuba olunaku lwe giritoloka ensi erikaaba. Era Ssenga
bwe bamugamba kye yakola. Emisambo egyo singa giri bagifulumye ekyalo kiriba mu buzibu. Emyaka 5 nga gimaze okuyitawo oluvannyuma lw'okubanga bagamba sengo mukuutira oyo jjajja. Olwaleero osanga omulenzi ng'akutte omuggo bw'aguwuuba kumba alina baageegeenya. Omuntu okwata omuggo kitegeeza myaka, naye mmwe muliyita swaga. Mu Luzungu, mu Luganda gempita amalala ge gaagobya sitaani mu ggulu. Munnange jjajja ono yajja naye nga batutandise batunnyonnyola. Yajja kusanyukidde nnyo. ensi gye emyaka gye yalimu egyo okunywedde emmindi kwabanga kunywa taba kasigala, naye olwaliro bw'ogikwata bamanyirewo nga bw'olina amayembe. Owaawe tewakyamikaawo. Ogiraba emmindi ewese n'omugongo. Tusanyusa okulaba mu kayuukiyuuki. Tukusanyukidde. Nzeze naye mwama olugendo terubadde lwangu. Mutya ne bamuwa akabindi kubanga lwe lwalinga olwendo. Najjayiwemu teeka mutaaba tonteera mukuba jjajja. Banywanga nnyo taaba naye nga bw'omulunga oyinza omulunga ekiyaga naati n'omwongera emyaka. Kati yamugamba ku bino byonna munnange emisambo egyali gikuumiddwa nga tugikuumira muno nkuze. Kati nange njagala obe ng'okuuma emisambo egyo njikuwa. Ebintu bingi abantu be bazze basikira naye ng'oluusi basulayo gwa naggamba. Tozanyisa ekintu kye bayita ekyobuwangwa kubanga obuwangwa kitegeeza ngeri gye bakutondamu. Njagala olabe oyo yenna eyeegaana obuwanga bwe abanga eyeegaana maama we kulw'okuba mulema. Nyoko si aba omulema, gwe aba omulema oba mulema wa bwongo. Efirimu egenda maaso lwakuba yatuwadde kasikatira naye katukasabire. Tuzze tubakuuma mu lunyiriri lwaffe okuva edda n'eddiriyombo kyajja n'obujjajja ffe twakuumanga abantu bano obala mpaka kati naye nzaakange gawedde. Nkusaba obakuume bulungi. Yes. Tebatoloka Egenda maaso. Kakati senga asazeewo abe nga ebyamukwasibwa abiwa omwana ono. Abikuumidde ebbanga era bimumenye. Naye alinga amugamba naawe bikwate bikumenyemuuko. Munnange tebikutolokangako. Manya abaana abato mulagajjala. Tobikwatibwanga ekisa n'obiwa ku tuzzi kuba bw'olibawa amazzi ago oliba oleesa obuzibu. Toleeta leenya. Ekyo kye bayita okukaatiriza. Njabbakuuma ekikulu kubasiibya njala abo babeereka nabo. Kwata kintu. Omanyi oli oyinza omugamba nti nkuumira abantu nga tebajja kulya. Tonge eno nga bwonkwasa baba bakuumika abo naye oli ogamba munnange labirira abantu nga kuliko okulya. Ewatali kubaako nakawukuwunjawunja kwonna ngenda kuba ono naye yekola ki? Yekomiitinga nakakasa tagenda kola nsobi nga senga bw'amugambye kyagenda okukola. Munnange tulaba omukyala. Manya abakyala bannanga abakazi muyige. Omusajja wabanga akuleesa okufumba weesibe nnyo mu kiyungu kuba weewali omulimu gwo. Atereeza mukazi ayinza okujja nga wamuwasizza ggulu kale najja naye ng'ayagala nnyo okutereeza wansi w'ekitanda. Oba otereezaayo ki? Ano omusajja
kati yagwa kunveera senga gye yaleese ku makya zigenda okwera mukago gw'omutuntu ng'abisumuludde mwemakula oli aba nemmesezze mu nju nga omulaba bw'atunula kati laba ekyali mu biyenje gwe kyolabanga ebiyenje kye yali alabanga ebiyenje awoza musajja mukyafu ebiyenje kambisuule osanze ennyumba y'omusajja enyooka enswera ate mbu oleeta dduumu omanyi nki oba oli buli mwezi ayalula enswera ze kale n'agenda okudda ada ava kunoonya taaba nalwoga naalwo addugadde ng'akubiddwa bumeme sokulindeko ogenda okwetegereza enveera mwe baleetedde abantu bali abatalina kulya bwe babeera omu baba biyenje olwasumulula kazooba bulagajjavu bamugambye kuuma bali mindi yamusingidde obwedde agenze kunywa mindi munange efirimu egenda mu maaso ate ng'ekyatandika butandise ebbanga nga limaze okuba nga lyetoololamu akaseera katono nnyo kitegeeza ekyalo kino kyali kiri mu buzibu kubanga senga ku kye yakola okufalaasira omwana ono aleme kusuulayo gwa naggamba ate ye kye yakola twagala tumanye kyekiyinza okuddirira kuba ebiseera ebisinga abamu bakubwa lwa nsobi ez'emabega kaakati emisambwa gino nga gimaze okuteebwa kyekiddako gigino laba emisambwa girina amaanyi gootalabanga gibula bannange abavubuka ekyo bulaba ensi erimu abakazi bangi gwewoza abakazi nga bangi kumbe mulimu n'ebitali bakazi ogweri owoza simanyi ogenze kwoyabula ki munnange waliwo omukulu agudde omanyi obulamu bw'ekyalo bunyuma kuba pasikalamu tebamutunda ali enaapoye okukabayita okuba omusota kati yeebase naye nga ekirooto omanyi bw'oloota ebyebirooto yeebase naye alaba ali kutya eddene ne waba wamuzuukusa ne sekalaala kumbe mu bulamu obwaddala waliwo olujegere olumukkako olujegere gundi gwe weegendereza ebirooto okuloota jambiya kakati ejambiya yamugugumula naye okubanga dengula obulago banange ne bawanika firimu yino gwe tozanya n'ensi mbu mwebakaabakaabe bakannyo kyova apimiddwa emisambu emitemu kakatuddako ewakabanana embuzi enduuse y'ekireve eno ali mu kwebuza embuzi gwe mwana gwe nkugamba embuzi giteeka ku bisagazi oteeka ku makaayi embuzi muganda wa aba alya bijje balebiri lene mbombozi olunze nunda mbombozi bwana yalunda embuzi alina embuzi ebbiri naye alina obuzibu bumu tayawula eriwo ezaala eriwo etazaala kakati asuubira myezi ebiri ayinamu embuzi endala naye zonna ayina nnume n'akatume mmanga leka nawe bwana ano wayina emputu oba ya maama we tugenda maaso omuntu osokwagala n'omuntu omukazi yagaba omwana bamuakimundemeentambulapola si kirungi kutuma mwana akana nkatuma lwaki otuma omwana ewala mwana tolina mutuma wala bwotyo kabanana waliwo emyaka gyatamanyiwa we gitatumwa oyo mwana muto oli muntu mukulu kweni gontegerera gontwalayo bwe mba ŋŋendayo emanyu gontwalayo lekerawo okuntunuulira nondabanga ow'emyaka ena oli omwana nze muzaala nze mutumye owulidde mwana wange
Saagala kumbuulira wawe mutuma nawe simutuma mulabe watunulanga ebbanja. Wampaka. Nali mwagala. Twandi mwagala. Nga n'oli omusajja akola ki? Njagala olabe. Kazi yaga. Kati yagamba ekyamugobya omukyala. Emirimu gyonna egyandibadde egy'omukazi omwana kaagikole kubanga nnyina yabimuleetera. Maama w'omwana ono yagenda n'ayenda. Kulw'okuba oli yayina ente nga kabanana wa mbuzi. Kati n'ayenda ku musajja ow'ente. Kati akaana kano nnyo kati olwenjagala wonna. Omukazi okimanyi ana gwe nnina. Oyo omukazi yali mwenzi era n'eŋŋamba obwenzi bwe kaagende. Toddamu nakumbuulira. Naye omwana wo lekera omutumaatuma. Mwana muto. Tomutumaatuma bw'otyo. Ogenda okuddako eno kumbe mu biyenje ebyateereddwa. Ebiyenje byateereddwa ali wano abala. Embuzi eno eneevaamu amata singa eba. Kasajja katuka kano kitawe waako yakatumye. Maama waako yagobwa lwa bwenzi. Kisekko ino okubeera ng'oli mwandiike. Kati nina okukakasa makume maali yange. Saagala. Akaana kava ku luzzi taata ali eri abalansinga bitabo. Embuzi ennume ebiika etya. Evaamu etya amata. Kumba omwana gy'ava atandise okugoberera emusambwa. Emisambwa gyagudde ku kyalo gitandise kulabula gwe kisanze. Embuzi 2 mu mwaka mba nfunamu obuto 3. Mwaka gumu mba nina ekisibo. Egenda maaso waliwo atyaba. Mutaka abala Musika. Ndaka. Abali awo. Owaki. Gwe kiki olakalaka ki? Ng'otambuza lulekereke. Omwana asanza. Omwana sekafudde. Omwana wo tafiiridde ku luzzi ati abikawo. Omwana emmanga oba wamutumye n'anyiiga wanje. Omwana mufu. Gwe omwana yogera byotegeera. Omwana avudde wano nga mulamu. Soka olindeko bamala kwekoona. Mulimu abazadde gw'obikira omwana n'akiraba ng'awo nnyo. Waliwo atyaba enku. Ali eno bananga abakazi mbagulire kuuka amisambwa gijja basanga. Mama. Waliwo guno ogw'olujegere. Ono agenda okulira ebbere olubuto. Mama nze waawe. Oyo nea. Waliwo guno ogw'olujegere. Gw'ogutugana lujegere. Kyova olaba ebintu ebisinga bibanga bigenda maaso ku kyalo mwegenderezanga. Muwoza musajja olwamaze okulya emmere busimanye empagama n'emutuga. Kyekireese empagama. Mwaleka emisambwa mu kyalo. Muli eno mu kibuga muli mu kwambala busikaati. Gijja basanga. Egenda maaso. Business Katonda yawa buli kimu nga kya mugaso. Kati omwami ono kabanana omusamba kagamira omwana waliwo asiba ente. Sokoli ndeko ku ttale baneemusaayo ebibira. Wawe ente yajagala nnyo yagireka. Okulaba ekintu tolaba nti kamyasiiwa yamuyitamu. Ku kino bannange ani ali okumpi awo. Kabanana batuta omwana. Ekyatuta omwana teyakitegedde. Kati ogwali omulyango yagufunza. Tachaga awali omulyango waja. Saagala ebyo. Kubanga asazeewo ayongerewo ekirungula baseminti. Naye abantu bedda mwasulanga bweru amazima. Segonsanga nga sinayingira. Awabadde bagambye gumira ku mukaaga engeri ziri 5 kitundu. Mpona aliwo aba ali awo mukulu
mbadde ntandise kiki nategedde waliwo ebimira abantu kati ekyamazima katugenda kubeera omumunda okola ki mubisi kambeere mu nnyumba n'ogubadde omulyango agufunzizza ndekewaawo eriiso erirabira ebweru wokka kati mmwe abatatya kufa mutaayaye naye nze kasita nyingira awo simunzijaayo okola ki linda ekintu ekyalidde omwana kiyinza okuba kinoonya na taata waakyo ngenda kukuleetera kali amuga ky'olina okukola kundeeteranga kakulya tonvaamu bw'otaleeta emmere nga mmanya naye baakulidde wayi daba kaleseewo just tukulengereramu banyambeera efirimu egenda mu maaso munnange abakyala b'edda baavuganga eggaali ono n'aleeta munne waayi ndaba ke yalekawo naye teweekola ekigenyi ate ntya neke kwata baasi ng'oyanguyiza waayo obadde kiwadde mayinzaaga gwe saagala olwewonyaawo oyinza okulagirira oli ntuli babiri saala omusamba gumanyeewo oba oleese vaawo ate oleeta weesibaawo watyanga gukulaba ali mu nju tafuluma tugenda maaso kaakatuddako ewa jjajja ye jjajja ono eyagereranga abaana engero n'okubalaga okufa kwajja kutya kubanga abantu bawangalanga emyaka 3 jjajja kunyimbiramu kayimba nene tange jjajja ninayo akabu laba baagala jjajja watubuulira ebyedda ennyo naye mulembe guli ogwaffe guli laba ffe tetwafanganga kati kakati jjajja abaana oyinayo emyaka emeka jjajja nange n'ebisatu abantu nze bba wange yafa ayina emyaka 3 wulya jjajja abedda bawangalanga anzaawe bakyalira ewaffe nali myaka 17 kati awo omwami we yagirira ate abaami bafa mangu yafa ayina 3 omusawo naye kati nze mbadde nkunuukiririza 6 tebafa nawagakuumidde ng'abaana tonga mwe temufa nange bwe bule banyumya ku by'okufa waliwo abawulira enjoka owulira basukulu kulagajjala yo abantu be baalagajjalira obuwangaazi bwabwe ebiyenje singa tebaata biyenje abantu bandibadde balamu byenje bebitutta naye ebiyenje bitaba tekinzita nze tekinsobola kufa kiyenje wulira empaka nze ekiyenje kitaani nja kisotta jjajja nayo totulimba kiyenje kitta muntu kwekweka nze naatidde okufa naye jjajja nkoze ntya obutafa mangu weewala ebiwuka waliwo ebintu ebimu ebijjanga ebyomuzannyo jjajja nedda ng'ekiwuka kitaani tekisobola ebiwuka nga bitta abantu in actual sense abantu bafa ebiwuka ekigendo kiki nti gundi ekiwuka kyamuluma ajjajja toddamu ebyo ebintu ebyo atwakoyo ebyebiwuka anje nange kijja kufa biwuka kumbe waliwo emyaka gya legingi bukyali myaka gino egiwakana naye waliwo emyaka gya legingi kaana kaba mu legingi omanya tabbu mujja kufa naye era ffe tetujja kufa jjajja buwakanye anti amaanyi ag'okufa gali mu biyenje kadi yabagamba nti kye mulina okumanya mu biwuka ebiruma emisambwa giri jeddiza ebiwuka ebireeta obulwadde jjajja aba akyanyonnyola lwaki otukolako olugambo omusambwa ne gujja jjajja bamugudde mu malaka jjajja bamugudde kati ekyembi emisambwa giri guyinza otugwa omuntu nga temugulaba kati omuntu ogenda n'omugamba nti mu biwuka omwo mulimu olumbe oluluma abantu amaanyi gali ge gatambulira mu biwuka ebiyenje n'ebirala kyekise jjajja abadde mutuufu tugende
tugende. Bali basigala bakaba jjajja owaaye oli mukulu kuleetere kati kiri kitya jakuwoza kwata ne bwe mba sikuyise lwaki ojja onondabisa bali awo sinafuna buzibu nawe tolwawo oli muntu mukulu wulira byegamba kale ono yamukolera ekyemmere yamugane ni bw'onooba tokyajja nga mmanya naye baakumize nja kumanya naye baakumize laba omusambwa ne guyitawo yazimba akayumba kalinga ekikonde musambwa tegumanya nti waliwo ekizibu munnange okuddako ewa kidde esitereewo kidde esiterewo bantu kunyooma mirimu naye bbulooka gwabanga mulimu gw'amaanyi jajja bango kyokola munange jajja munange ekigudde eri munange oli abadde atunyumiza jajja munange ate gwe mwana gwe opaala ki jajja agize munange anogose bamututte batyo batwala munange tekikutiisa wulira zaffe za buwangwa munange nazzi kuno nga tukimanya walumbe waali era walumbe bw'aba akombye abaganda bamanyi balina n'ennyimba ezimuwaana abasooka bano abaleete okubanga munange olumbe lwali lwasibwa naye ne balusumulula kati guma kuba ffenna lyekkubo aye toyinawo omweŋŋangira owulidde bali abalina amaanyi agamunyweza ebyenje biddusi tebasobola kubanga bayamba kuba tebakyaliwo ku mulembe guno kati abasumulula ebiyenje ebisatu gy'emisambu esatu emitemu egyo era giyina ne gwe gyamiza ali mu myaka gyo ekitegeeza naawe weenyweze njajja leka ate emboozi nedda ku bikukujju guma oba kisoose gwe oba nze byonna fayida ani asoose naye ng'oli mu lugendo yava mabega munnono munnange togaana bya buwangwa akomba bw'atyo ebiseera ebisinga ogenda okwetegereza nga buli mbeera eriwo olwaleero ebeerako emboozi ennungi emabega gugwa mwana atidde okufa bakudduka odduka okufa tosobola kudduka kufa kempanga ebbulooka werubagugize ono ayina enkanda mulo nze sikwatwako saagala ebyo jajja ayina enkanda mulo ye mukuuma kati jajja wattima naye noono yalemedde mu kiyumba alyanga kisokomi kuba omuleesi aleeta buleesi tolwawo nti kati nkomewo kummeka njagala awo akawungeezi awo obe ng'ogira oyingirawo naye munnange w'oviirayo simanyi naye ensasula atogira bintu ensasula leero nange nkooye munnange okomawo ku emu si nsasula njala gwe kyali wange gwe wange ali mu kava firimba giyita Ssekiriba Kyattaka teri atali kikombako kyogenda okola okimanyi nyambako kimu njagala olabe bw'oba oleeta nteramuko ku bikaawa walwadde ondeeterayo ku nakati sinnalya ku vegetable olese nnyo ebijanjalo olubuto lwepise leeta ku nakati bamuseera ate ali wala noonya kujjobyo oba ensugga n'okuntuma nga tosasula nazaawo firimba gita Ssekiriba Kyattaka kaakati no kyekyaddirira ogenda okwetegereza ogumu ku musambwa guli ku njegere kati okola kyesagana ebyo nno bikola sagana gute bwana njabutta nnyo ogenda okwetegereza ono yakoze ensobi bamusiba ku kye yakoze ekyokulabika nga atta abaana abato lwaki walumbe era we yandibadde tatta bato kuba abaana abato bano tebatayira
kati abaana abato okubalyawo ebansobi kati ate bwe tuba tulabanga bano byebiwuka ebitta abantu ndowooza omuntu ng'olaba firimu eno era obaako kwotwala ebiwuka bitta abantu ate ebiwuka biba mu bantu ate era biruma abagenda ku bantu kiwuka kati okudduka okufa si kyangu olina okwewala ebiwuka gye byesalimbisiza oli obwedde agamba bawangaala nnyo naye kimu tutaakyatunyumiza egenda maaso laba emisambwa Najinda Amina kakati balina omusambwa omuto gwe basibye nabo ng'emisambwa balinamu akakiiko waliwo yatuze nga atugafagala yagenze n'akomba akaana akato ali twagaana okomba obuto katugira tumunywerezaawo ate bw'atugira naffe tujja mmukombawo ekitegeeza n'emisambwa nagyo gyebonereza abayo eŋŋuumi kati emisinde gy'abano ekyo ekyalo nkivuddemu tukoze tutya kaakano baakasibye akasambwa akato kamaswanku kaako kalina omululu ko kaagala kulyawo butooto egenda maaso abakulu baabano katukoze tutya kawulira kagala kulya ne kasindika eddogo lyako baaliwulira ne basooka bayitawo buno buli eno butandisa okwerumaluma nga omanyi obwana obuto soka oveeyo sidda ku kyalo tugende ku kyalo sidda ku kyalo tugende ku kyalo tugende ekyalo baagala kifuluma waliwo agamba tuddeyo walwana n'enjegene lwana n'enjege ku maanyi ge enjegere kati eyamusibye yakosekose mu galumonde wuuyo egenda mu maaso kasekerawo ngenda kutugana obuyonka maama waliwo akifuluma ozanya atisse gwe okuleka ekkuba eddene n'oyita mu mpompogoma wuuyo ejjagenda ejjagenda engugu eyo gye bayita engugu n'akwata eggaali yava wano baasi wenva empande emu eyiwa bisero ebigwa bireka wuuyo wuuli efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso eno yevudde mu furami kaakati omukulu ono ayamba nnyo munne era yabadde alina olugendo lwa kunoonya ku jjobyo ongenze sidda ku kyalo owaaye sikattaka naye bannange maanyi ga kifuba naye ogigwako gwe yingini awummula ateekawo futa ajjuzaawo mponya ekyalo kandika abafa baffe bapapye n'okupapa mbwe abafa bapapa abafudde bapapa ono wuuno naye omusajja ono ateddira nkebuka gye neddira okumbonyaabonya leeta emmere we yagoba mukazi w'enze gwe yawasa nange kenyini enjala sokulindeko
sokolinde kubanga alesa kunfuula mudongo sagala ko ono kye yakola ng'abikula kamutebusi n'amulunga saakumanyiira anti oyagala bikaawa kati amutereddemu fakola pidikiiru kankukaayo obulamu otye egenda maaso munange ng'ayitawo aba agenda nyabo neno mulimu abantu abatali bangu emmere olwagirunga yagwa ku kkubo ono yadduse ku kyalo yuno kakati ali wano alangira Walumbe kufa genda otte balala gasiya onzite ogenda oseke funa banno yakewaana kati naye Walumbe nga alina dizayini aba yakewaana yakasala ekanage efirimu egenda mu maaso tozanyisa Walumbe tayina laavu kati waliwo ono omulalu ajja alondalonda bamuloga omulondolondo uyo kati awujjaddemu alayika addakute n'agwa mu bummonde nga mulimu akawoowo agenda owulira akawoowo omulalu aba alina tesiti neyekkatira baaba ngeni gwe ensi wagivuddemu fe abagirimu katulye olabye amalala osanze olya n'omulalu naye n'agattawo kati omwami ono yalinda omusambwa nga guyitawo tegubanga gwe gwa sooli ono omwami atera aveeyo oze oleese ku nakati mwana ayagala kunzita busi Tewo oye amudde mukale saagala vaayo mwaba tatya kufa kati ate leero lwotaze Yalumba gala kundyanga sikaawa enjala emusimbye guli ku patulo naye wano omulyango yagufunza oyinza oga akabanana laba amaaso akabanana nedda nazaawo Damba kale waliwo gyayita Damba ogera bwana Damba Damba where are you James where is Damba kiri ekyalo kyafuuka ekirala ovanga okubanga guno omutala emisambwa gyalumba kutuga butuzi onajja anoonya Damba gwe banoonyanga empiso kati tugenda okudda ku buno obwana sookolindeko bulina eddalu eno nnyumba oba kibumbe kebera y'abantu ya nkoko kisibo kireeka kisibo kino kidaalo olimba tekuli mulyango oba jjembe pange kumba wali omulango bafunzaawo ne wasigalawo akatuli wano
laba okwemakula ataddeyo ekifuba awuliriza tewali kiriwaawo siwali egenda maaso efirimu tebalina kye baalaba akajja obunaku keemanya akajja obunaku keemanya gwe ono aba ali operation akajja obunaku n'agwa ku lujegere buli woolaba olujegere olwo omanya kufa n'alusika nga teruggwayo olujegere luno lwayingira lutya mu ttaka egenda mu maaso apaana n'alugyayo n'ateeka eri naye nno ssebo okusanga olujegere mu ttaka omwo ng'olima waliwo ebintu by'olaba ng'ebyolusaago naye nga kiba kirala maaso yawana ko waluteekayo ne bamumiza enkanamu mpulira ekigudde lindako sokolinde eno gye twaddukidde walabika emisamba gyegi n'egitooba obwogo obuto guno gulya buto kakati munnange mukulu yabadde akinaakoowa yagenda okuvayo nga tasobola nakutunula mu njuba emwokya naye yabadde buli bubi enjala ekujjayo naye n'omwami yazimba muzibu nnyo baaba yateekako oluggi lwa kyuma n'endabirwamu naye akadongo sibandaba egenda maaso avaayo enjala yamugjayo ekitegeeza olumbe tebaluduka munnange kumbe jjajja muzeeyi muvubuka kidesiterewo bannange simanyi oba munyongereyo empambano kuba nakubiddwa kibokoze gabula siina bwendi mwe bakakuuma bulamu munnange mwandibadde mmwe mubeerawo naye ate bwe mbayitanga temwanukula muba nga banvu ayina enkanamo kino kikulaga ekitegeeza naye obayirizi bina ng'omusambwa gwagambye kutuga guba gwa kutuga naye oba neyirizi bina kyova olaba olumbe lutwala n'abato misambu egyo genda okwetegereza obwana bwekwese emisambwa gigino girumbye akabana newaako ne gisalako waliwo ogutwala n'obwana obuto era nga gwe essanyu lyagwo liriwo kulya abo baana buto musambu ogwo gutwala bwana buto bigwerawa waliwo omulala guguno gukajegere omusambwa gukajegere gwe olabira olujegere ojiwulira gusekanga ogukyayiddwa buli bwe bafa nga ffe tuweze kumbe buli wegituga gyeyongera maanyi era guno gwagenza okutuga oli abadde atwalira kabana n'emmere kyova olaba abantu abamu oli ayinza okwagala okwetta n'asanga omusota kubanga wabeerawo abayagala yabaakutta so si gwe kwetta wewetta oba omufiiriza osanga oli ng'akutta omugwa agenda kwetuga kati oba osinzeko ku nannyini
Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati omukulu wuuno atuula nnyo manju kuba gigukira nnyo emiryango. Afuna kyakulya. Eyali agala ennyo nkaŋŋaaka. Ye Mwanja Steven original names. Era ng'akuzanyidde firimu nnyingi. Ekikajjo tannafunamu bukaawu bwonna. Ogenda okwetegereza. Lindako. Agenda okwetegereza. Ettaka litandise okuwaana nga egumu lya buto. Gwa mulumba guli obuto. Twamuleka alaajana. Ssekiriba Kyattaka mpawo atali kyambala. Newe weekweka emirundi emeka. Amakulu nti buli olinnya ekitanda manya buli wojjamu engoye nga tugenda manju. Tujja laba ekitundu ekyokubiri. Eno ebadde eva mu Frami Films. Nate nga buli gyeminze mbadde mbaweereza. Mwebale kuwagira bina Uganda. Era buli akola kyakola okubanga otwala mu industry maaso tukwagala nnyo. Akuume. DJ Rasi tubadde tukwagala wano DJ Rasi DJ